abantu kenjagala okutereezaamu wano ku internet wane bakomuledi bangi mwe mukalina mbadde sitera nnyo okwagala kuddamu bantu naye olw'ensonga nti waliwo ne kansala eyazze n'akikomentinga ku kitegeeza nti ne baliidaazi baffe tebamanyi okigira tebamanyi so njaga kiryalinga mu kantu kano katono nnyo Dennis je tweyongereko nze nagamba ndi musomesa ate wenkusomesa aidha oyiga oba otweyagala n'otwalamu ekyo so katusoke tujjoka neno ka clearance katono nnyo muntagingireko komuledi kibirige media then tweyongereyo babulye lwaki fa abawangudde mu kulonda kwa NEC ya National Labourers Movement. Nali simanyi tulisemebwako mu foreign policy ekyenjawulo ekiriwo ndi mu domestic policy mukulu wange asomesa ebyomusi n'embwengula asiiba kuffe nga yasamira agamwa nze no ngamba 2026 tugenda mu protest vote gwe newona kuba bakansala newona kuba baminisita newona kuba ba MP ebyaddala nga Kyagulanyi tumutadde mu ntebe terikigenda kukyuka olina ebyokulabirako byowa simanyampo. Okay nze no sijja kuvoola naye kankuyigirize ekintu kimu mbadde sigenda kuddamu vidiyo eyo naye wendabye nti ne kansala Nusifa Nakatu yazze n'agikomentingako ate ng'omuntu wabula n'atamutereeza wabula naye n'awagira buwagizi omuntu abuze nakye nti ne bakansala nabo beetaaga okuyambako so munoonyeze bakansala bonna bajje mbasomese ekintu kino bakiyige then basobole okupreachinga protest vote bulungi. Ekisooka muganda wange Kibirige ekintu kyensomesa bakiyita foreign policies. Foreign policies si byebyensi n'omubwengula. Foreign policy yenkwatagana y'ensi emu n'amawanga amalala ekisobola okubeera bayirato ebeera wakati wenkwatagana emu n'eggwanga eddala oba kibeeta multilateral kiyitiramu organization tuyinza okubeera nga EU wogiraba European Union weeri oyinza okulaba nga AU weeri so as organization ekyo bakiyita multilateral. So foreign policies yenkwatagana y'ensi emu n'amawanga amalala wabula ekintu ekyo kyoyogera ekyo kye bagamba nti no ebyensi n'omubwengula bakiyita astronomy we bakiyita si foreign policies yes bakiyita astronomy abagenda waggulu babayita ba astronauts then abakisomesa bakiyita ba astrologists nze siri astrologist okitegedde so tokola mistake yo obanga onsabula tereza bulungi ekintu ekyo kansubire nti okiyize ekintu kansoko congratulating a national unity platform upon our victory mu kulonda kwa NEC eya National Labourers Movement. I want to congratulate National Unity Platform. Omuntu omoja kumbuuza lwaki congratulating a National Unity Platform atenga okulonda tekwabadde kwaffe ye Kadaga. Nabagamba revolution eno eri spiritual eri historical. Waliwo events ezimu ezigenda okweddamu okwekola naye nga zikyusiza shaping nga ziyitira abantu naye before nga tunagenda keno waliwo akantu kenjagala okutereezaamu wano ku internet wane bakomuledi bangi mwe mukalina mbadde sitera nnyo okwagala kuddamu bantu naye olw'ensonga nti waliwo ne kansala eyazze n'akikomentinga ku kitegeeza nti ne baliidaazi baffe tebamanyi okigira tebamanyi so njaga kiryalinga mu kantu kano katono nnyo Dennis je tweyongereko nze nagamba ndi musomesa ate wenkusomesa aidha oyiga oba otweyagala n'otwalamu ekyo so katusoke tujjoka neno ka clearance katono nnyo muntagingireko komuledi kibirige media then tweyongereyo babulye lwaki fa abawangudde mu kulonda kwa NEC ya National Labourers Movement. Nali simanyi tulisemebwako mu foreign policy ekyenjawulo ekiriwo ndi mu domestic policy mukulu wange asomesa ebyomusi n'embwengula asiiba kuffe nga yasamira agamwa nze no ngamba 2026 tugenda mu protest vote gwe newona kuba bakansala newona kuba baminisita newona kuba ba MP ebyaddala nga Kyagulanyi tumutadde mu ntebe terikigenda kukyuka olina ebyokulabirako byowa simanyampo. Okay nze no sijja kuvoola naye kankuyigirize ekintu kimu mbadde sigenda kuddamu vidiyo eyo naye wendabye nti ne kansala Nusifa Nakatu yazze n'agikomentingako ate ng'omuntu wabula n'atamutereeza wabula naye n'awagira buwagizi omuntu abuze nakye nti ne bakansala nabo beetaaga okuyambako so munoonyeze bakansala bonna bajje mbasomese ekintu kino bakiyige then basobole okupreachinga protest vote bulungi. Ekisooka muganda wange Kibirige ekintu kyensomesa bakiyita foreign policies. Foreign policies si byebyensi n'omubwengula. Foreign policy yenkwatagana y'ensi emu n'amawanga amalala
ikisobola okubeera bilateral ebeera wakati w'enkwatagana emu n'eggwanga eddala oba kibeeta multilateral kiyitiramu organization tuyinza okubeera nga EU w'ogiraba European Union weeri oyinza okulaba nga AU weeri so as organization ekyo bakiyita multilateral so foreign policies yenkwatagana y'ensi emu n'amawanga amalala wabula ekintu ekyo kyoyogera ekyo kye bagamba nti no ebyensi no mu bwengula bakiyita astronomy we bakiyita si foreign policies yes bakiyita astronomy abagenda waggulu babayita ba astronauts then abakisomesa bakiyita ba astrologists nze siri astrologist okitegedde so tokola mistake obanga onsabula tereza bulungi ekintu ekyo kansubire nti okiyize ekintu ekisooka zino foreign policy enkwatagana y'amawanga n'eggwanga eddala enkwatagana ya America ne Uganda eriki ye human rights ne democracy gwensomesera ke kalulu ke tugenda mu protestive vote gyoyogera then enkwatagana ya Uganda ne Bungereza eriki ye human rights ne democracy akalulu koyogerako protestive vote so nakyo njagala Nusufa Nakato kuba okiikirira ebyalo binene nnyo njagala osomesa ebintu ebyo babitegeere nti revolution eyaffe yayita mu foreign policies human rights ne democracy yenkwatagana ya Uganda ne colonial administration system gye tulimu olunaku olwalero mwe batufugira ke akalulu sika 7 then kiri kibiri ge bakiyita astronomy omusomo baguyita astronomy then abagenda babayita ba astronauts then abakisomesa babayita ba astrologists then number 2 His Excellency Kyagulanyi waba agenze mu ntebe kibeera kiwedde the answer is no tugenda mu protestive vote kubanga ojogedde naye ate nayo olaite ntomanyi kika kya protestive vote kati nawo kankuterezemu tugenda mu kintu kibayita sweeping protestive vote yekola etya tulonda okuva ku mutendero gwa wansi ogusembayo paka waggulu ku top ya president okuva ku kansala w'ekyalo paka ku president nga tulonda ki umbrella ye sweeping protestive vote gye tugendamu ekigambo tekiri just protestive vote ekigambo it is wide scope era types za protestive vote nyingi nnyo naye already baselectinga dda kati baselectinga ekintu kyayita sweeping protestive vote kuva ku kyalo kino kigenda tuyamba ki kuzimba mirandira nga tusiiguukulula emirandira gya Museveni egyo kati tuba tusiiguukuludde emirandira gya Museveni kitegeeza nti fe system gye twagala okuzimba egenda kubeera famu ekyo bayita foundation ya system etandikira ku byalo okitegeera yensonga lwaki tugenda mu kintu kyebayita sweeping protestive vote ate n'ensonga nti olw'okubanga revolution yaffe yayita mu democracy ne human rights senga onakwata His Excellency Kyagulanyi n'omuteeka ku ntebe waggulu namutwala mu gundi n'omutwala mu state house abeera agenda kulidinga ekintu kyebayita executive kati wabanga yakulya executive wing tulina ekintu kye tuyita separation of power parliament oba judiciary ebitongole bibiri tubeera tukoze eki tubisigazza kati legislature oba parliament nga tutemutaddeyo ba national unity platform bano basobola oku impeachinga president kubanga revolution eyaffe yayita mu mateeka aga human rights ne democracy kati lino essiga eryokusatu ate lyessiga eryo wadde abantu bali nyuma naye nga lyerisinga obukulu eya legislature eno esobola oku impeachinga president senga tubadde mu system nga yamagezi nga tuli mu corrupt system eya Museveni parliament esobola okujja mu president bwesigwa yensonga lwaki Museveni yakola ekintu kye bayita gerrymandering eno agikozesa okulaba nti amateeka tegakola yensonga lwaki alina ababaka bangi mu parliament nti osanga region yemu Western Uganda erina ababaka 270 yeyo gyalowooza nti basubscribinga ku National Robbers Movement oba NRA okitegeera tekikozesa ekintu ekyo kati wetugenda newonakwata president His Excellency Kyagulanyi n'omuteekayo waggulu nga ba MPs balina oba ba councillors bali compromised nga ba Nusufa Nakato noteeka ba Zahara Ruyulika kitegeeza basobola oku impeachinga president ne bamujja mu ntebe kubanga revolution ya mateeka ate ne watabawo agamba era senga tubadde tulina parliament ng'ekola nga tuli mu fisadi democracy parliament esobola oku impeachinga president esobola okukikola oshegera eno legislature then ate judiciary esobola okukiteeka mu nkola kino ekintu njagala ojjukire kyali e South Korea president we are introducing a martial law parliament yatuula ne impeachinga president ile saawa eno ali mu komera so bwe kitwe kikola ensonga lwaki tuyita sweeping protest vote tugenda kulonda okuva ku kyalo paka ku top nti wonaona tulina baki baffe such that amateeka we ganajja amatuufu oba gatutwala mu nkulaakulana mu maaso kigenda kubeera kyangu nnyo okuba nti tubiyisaawo oba okuzimba Uganda empya gye tuyimbako kati ensonga lwaki n'olimba lwaffe lwakoze eki lwakyuse so we tuba tulonda tofokasinga ku president yekka munnange tugenda kufokasinga ku bifo byonna byonna olw'ensonga ebifo byonna byonna tubyetaaga ensonga lwaki olaba sekuritale jenazze n'olaba council Alex Waiswa Mufumbira azze
then ne Comrade Joel Senyonyi the lawyer na yazze tulabe nga tuzimba Strong Foundation mu parliament ba ku legislative wing kubanga amateeka gonna wegakolebwa era bagenda okugakola so si president nti yakola amateeka ate no tunagamba nti iwe parliament etteeka likola ligenda maaso revolution yaffe yayita mu mateeka not kudita so etteeka likola ligenda maaso tetukola nga lidda mabega kitegeeza ki okusobola okukyusa amateeka tutekewa amateeka agatufivalinga tulina okulonda nga tusweepinga so tetutunulire nnyo president yekaika wabula ebifo byonna bintu bikulu osobola n'okuddayoko okulonda kwa KCC Zahara Luyulika ekiteeso kye yaleeta ne ba impeachingani Elias Lukwago anda Jennifer Musindozo ekyo kijjukira so enkwezenge ya Zahara Luyulika ne ba Nusfa Nakatu betutagalayo mu government eddako kubanga twetaaga amateeka agagenda okukola bwekito wekiri so kyengenda okumaliza nakyo mu Uganda kyekye kyakadaaga okuba nti twawangudde nabagamba eno revolution eri historical in nature etya nabagamba owoze mu mwaka gwa 1953 waliwo alliance yakolebwa wakati wa PUPU eya Busoga then ne Buganda Kingdom olunaku olwaleero abantu be Busoga abo mu kitundu cha Right Honorable Rebecca Kadaga balete balonda nti balonda Museveni balonda NRM babadde balonda Kadaga alina amaanyi mangi mu Busoga region mangi era kye bamukoze nze nangirido 100% victory Anita Amongo talina maanyi gasobola kukyusa region eyo takisobola kubanga yo mulaba baddenga agulirya ne that was a sign okulaga humiliation eri Right Honorable Rebecca Kadaga so muna Uganda inze ndabira ddala nga ebintu bigasse wali we twali twabaledda kubanga Busoga Kingdom olunaku olwaliro Kyabazinga wa Busoga alikesa ntasobola kuvayo kwogera wadde muvawala wa NRM ye muvawala ne Kyabazinga tasobola kwogera kakati statement Right Honorable Rebecca Kadaga gyakoze already it is a signal so it is a victory for us in Eastern Uganda NRM eno bayina ekintu kye bali muga olaba esigo omubbi ne bagamba katujjewo olinga njagala mujjukire nti ne parliament yewedde eyensi yonna baspeaker b'ensi yonna nawe bagendera mu parliament Right Honorable Rebecca Kadaga yakiikirya Anita Amongo Anita Amongo sanctions zakolaki zaliko yasobola kukiikirya Uganda Right Honorable Rebecca Kadaga yagenda n'atukiikirya kakati lwe babirago bagobye bana babbi bakimanyi nti bagenda bakugambye protecting our gains protecting their gains how they do it either bayina okujja ku ntebe ba negotiating ng'ababbi bonna we bali oba sekyo bayina okulwana ensonga lwaki ababbi bakoze eki bekunganyiza so tusinkane encha